Mulia musula mu ddabo ez'emitwalo 215 oyasama eyo ddabo. Go for quality, not quantity. Wano negona vudde yasama mukaluvini abeera mukajozi kamu abeera n'obusaati bubiri. Are you stupid? Oba nina saati emu oba nina bbiri. I have quality. No mujozi gwa Seno original. Sina nsonga lwaki mbeera n'emijozi gya Seno 5 nga zagumu kitundu. Why? Me I always choose quality over quantity. Atenzo okundaba wano ku internet nga nziramu engoye zange sizeewula. Mwagala ntandika faking obulamu nga ba TikTok abalala. Obulamu nze sibusobola. Manyino mu life tambulira ku peesi yange. Sirina gwe nkakasa. Nze as long as my family is happy, embadi yange nsanyufu, muto wange anzirako musanyufu, ne family yaabwe ensanyufu, tebatuyinako buzibu. Gwe n'oba oyomba n'ovuma n'otambuza vidiyo wamanyi. Mwabamanyi kuno sajja kakasa muntu yenna. Kine kintu nagendo kiyingiramu asina gwe neebuuzizaako kati sisuubira muntu kunsindikira message kumpooninga kujja kumpa bulangani ni mwana wa nnyoko. Kyemugamba ono gwe nsookeddeko kwana. Ize nabagamba si kwana mukazi lwa bulungi. Nemba nkusanga nga oli mubi. Naye ng'ompuliriza tuli ku layini emu nkunyiriza. Nze nkunyiriza. Nzije wana ebifaananyi bya ex bange be nakwana nga sinaleeta eno olabe bwe bali bafaanana nga bali nange nabe bafaanana kati. Nze nnyiriza omuntu. Zimbabuulira. Nze waffe bankuza lwa mpisa. Nakulira mu family enkakkamu. That's why sikola bintu biswaza daddy wange, mami wange, ne family yono omuwala. Never. Mwali mumpulideko nga nzija kunompe mula. Ng'abantu abaagala nze sijjangako ku TikTok nga noonya trend. Trend yetunoonya. Lwaki temukitegeera? Lwaki? Pulira omuntu ayasama walimbu naye muzaale. Tuzaale gwagenda omulabira. Olaba ne yamuzaala mutasobola alabirira oli. Nze nabagamba ngenda kukola ekintu nga nkibaze. Kakati abasajja abampulirirako ennugu, abampulirirako obusungu, mbadde nsaba. Buli omu ekisookerako ddala oba omukazi gw'olina tomusobola sooka omuleke. Reshuffle your life. Womala okulishafolinga obulamu bwo. Noonya omukazi ow'enfunayo. Kitegeeza buli w'oyongera okulinnya okufunamu n'embadi ogirinyise temukyawa. Omukazi nabagamba mukyawe ng'akedde ku makya n'akola obwenzi. Awo oyo ye tomusonyiwa. Oyo ye tomusonyiwa. Muleke. Kitegeeza n'oba okola ki? Tusobola musanyusa. Teekawaawo ekigambo w'embadi. Embadi yange mugiraba. Afaanana bwe bati kuba mulabirira. Naawe owa osobola mulabirira. Dano okujja okulwanyisa eyange. Sente zogenda omala nga oyagala kakasono omusigula zikwate kwata kakazi kakasiwufu kateekemu sente.
nako kanyirire katuuke wano ate nze temukimanyi nze buli wemu ngamba mugenda musigula nyongera kusanyuka kuba kitegeeza mukazi wange ali solidi embadi yange eyimiridde eri gumite mukwata abakazi mubalabirire ate nze sikoma kulabirira mukazi wange yekka abamanyi bammanyi I'm young sirina sente ne responsibility gye nnina abamukume muli basajja bakulu naye nga temugina nagirina kati ze if I'm doing this for my woman seekaka ze bankulizamu ekyo family yaffe batukuza batugamba siga kwagala si bukyayi siga kwagala tolina ngeri gyogenda keera ku makyanga omwana ono omuwulirirako bubi omwana ono mumuwulirirako bubi lwaki omwana mumuwulirirako bubi lwaki ojeyo video zedda omwana yenayina musifu tulabanga gwakolaki gwe yeswaza kale singa wajjayo video ze nga faananga wafaana kati twandigambye ono omwana tatereera malaya naye kakati njagala ombulye ku ngeri gye yali afaanana n'akazigo kamwe ke mwali musula ogaseeko atambuddemu agenze waka okutta omukazi omulala omulese mu nnyumba nabagamba buno bulamu buleme bavuga sipiidi ate musajja gwe namanya ngo ojja kukola ensobi era nze okutandika bino byonna nali njagala internet ekimanye ti omukazi mulina mulabirira era singa tewavuddeyo kyogera nze mbadde nina sitepu gye njagala ono omwana atuukeko nina bwe njagala afaanane nzijeyo biri vidiyo bye ng'okyamuyina actually nali sigenda kwogerako nze just nali ngenda kulaga her before and her after kati g'otuyambye ku busiru bwo n'otulaga her before nga tanaba natuuka we njagala abeere tulaba nti oli mu kweswaza waliwo ali kuli ayasama musingo mother kale kankubuulire kati leero buli musajja oba omukazi muwulirize kino nga temunaba kwogera kwasama kigambo singo mother na kino mukiwulirize kuba kati oli omwana kisooka nze daddi we kyekisooka ekyokubiri kati kambagamba omuntu singo mother waabeera ndi omukazi alina omusajja atasobola kulabirira mwana we mumulaba atoma taina waliwo single mother afaanana bwe bati gyali wali omulabyeko ono si single mother this is a pretty chick fresh embadde eri gumite gwe nawe jayo owuwo kuba media ize nabagamba nagenda okujja kuno ku media nga mbeetegekedde oba ize nabagamba izijukira lwe nakola video ne mbagamba kati lekamba wambe buli yeyeteekateeka kuleeta media love ye ku social media wuliriza kino bulungi oleeta social media oleeta love ku social media kati oba oyagala trendinga making sure ino omukazi ali solid ekyo kyekisooka oyagala trendinga woma oba oyagala trendinga making sure omukazi wo ali solid alabika bulungi ti oba omupostinze buli musajja aba awulira amwagalamu that's one naye wogireeta nga toli solid bagenda mumutwala kati ze nabagamba ono omukazi nga sinaba muleeta ku social media buli kimu nali nkimanyi kubeera nabimugamba dda teri kipya kyemulese kuno nga takimanyi nabagamba luli singa munzijukira bulungi mumanyi ze siteera kulimba nabagamba
mwatandika nga munvuma actually musooka ne mwagala we mumala okwagala ne mugambe ne mutandika okuvuma awo mulaba lava etandise obasukako oyandikome kati mwagala gitta kati mufuna omusajja ne mumuvuma oba muvuma mukazi yena kisinziira kati bakuvuma ebbanga we balaba nga tobaddamu step gye baddako kwagala kulaga mbaddiyo ssente weba eri solid waba musajja bagenda mulaga ssente nakyo wekigaana bazaako bintu byemabeka bino nabibagamba dda wano tukyali mu kwanjula lwakuba obuzibu obuliwo muli mu kwanjula ng'olwedde muli mu kweswaza nabagamba kuba luli nabagamba tutemawulira nga bakola Calvin bagenda kuba embadiyo bagenda kubba embadiyo bagenda kubba embadiyo nabagamba kino mwakalaba kirigeza waliwo ekirala kye bazzaako kati mulabye nga leero trending mbo bakyala nazaala baleese ebintu nga ali lubuto kuba tajjaamu mbuto tatta abaana batalina musango si malaaya. Me am telling you kati mwenna mwenna ne mutambuzeeyo video ne mutambuza ne mubeerawo kati kwegamba buli jaamu yinako obusungu n'atandikira okwo buli jaamu laba nga kimunyiza kati be batambuza video mwe video zammwe bazijjaayo enkadde musigala kuno ku internet buli omu alina pasti ye naye abantu bakyuka abantu bakyuka teri muntu atakyuka myamuteri nyutaliyo teri muntu atakyuka mulikirewo kwate ebintu ebyemabega ne mubizza oba oli wakwagala muntu oba yali mubbi oba yali atta kasakulaga nti ali ready for change mukirize tandikirawo. Don't love people for their past. Don't love people for their past. Love the current person, and after loving that person mufule kicho yagala abere wabo omulaba atali ku line yemumute temumala budde kivula banze mbadi yange namugambirawo we twatandikira namugamba sifaayo oboliki ize ndi nawe tuli gumite tuli solid kati kiri gy'oli kutambula nange. Me have a destination inawe ndabira obulamu bwange. And there is no way jinali sobola otuukayo nga sisoose kumaliriza kino. Omusajja yenna obanga oyagala kubaako achievement gy'ofuna mbulamu sekose tulinge kendeeza okuyima controlling okuyima kwo kwendeeza bantu batono nnyo abajja tegeera kino kye mbagamba batono Tereza n'obokera ku makya n'okola ssente nnyingi nga toyina mukazi mulindi osooka okole ssente kitegeeza abakazi abagenda okudeetinga bajja lwaki oyina naye nzono natandika naye nga sirina era nakati sirina naye one time I will be having. One, I'm grateful for any step jeneyongerako mbulamu bwange. Ziswala kera kujja kuno ku media nga njasamirira kubalaga buli kyentuuseko. No, nabagamba abantu babi abantu baagala okulaba nga obonaabona. We bakulaba nga osanyuse bagenda kulwanyisa nnyo bakuteeke wansi. That's why for any achievement in life tujibalaga kira bukezo bagambe kino nkikoze bekange omulabe wayongere kuluma tubalaga steps. Never show people your steps, never show people your plans and your programs, but show them your results. Why? Ekisooka lwaki mbagamba omuntu mulage results talina wagenda kukola ki
kusekerera talina wagenda atandika alwanyisa results zo naye omuntu buli w'omuwa steps ekisooka omuwa chance ey'okulwanyisa omala omuwa chance ey'okulwanyisa kitegeeza when you fail bagenda kusekerera naye woosirika even if you fail no one will laugh at you cause why terina amanyi pulaani zo